Omulimu guno si gwange nga muntu, nze ni mugabe wa lutabaalo. Okimanyi bulungi nti DA erimu ebibiina by'obufuzi era DA erimu n'abantu ssekinnoomu. DA platform y'Abannayuganda, mwaliro gw'Abannayuganda mwe bayisa ebirowoozo byabwe ebitalina ddoboozi walala. N'olwekyo tuli mu kwogezanya n'abantu bangi nnyo abakkiriza nti kino kituufu. Naye nga bwe nagambye waliwo abatambulira mu kutya, waliwo n'abatambulira mu kwagala ebyobufuzi mu ngeri y'ekinyumo n'okwesimbawo, naye nga obuvunaanyizibwa kwe bitudde obuvunaanyizibwa tebannama kirowoozaako nakitegeera. Totyanga kutambula wekka kasanga kyokola kituufu. Manyi bulungi nnyo abaatandika nga bagamba tuli mu kwemulisa, ennaku zino bamira mango tabagamba kitukola kyekituufu. Ndowooza olugendo tujja dutambula mu bumalirivu ate tujja genda tuwuliziganya. Sina buzibu kwogera na muntu gwe sikkaanya naye kasa tubanga twogera ku nsonga eziri on principle. Nina comfort okumanya nti sikkaanya nawo Kiwanda ku nsonga nyingi, naye nyina essanyu okumanya nti era nyina nezenzikaanyaako naye. Ndowooza eggwanga bwe lirina okutambula, abantu bonna abalina obwongo nga bukola nga sibekkiriranya bwe bandibadde batambula bwe batyo. Era njala kukkiriza nti nabo batuufu n'ekitundu butundu. Babanga bagamba nti gamala olugendo kiri batambula okulaba ne gateekebwa mu nkola. Kwogerako bwogezi. Ndowooza nti ensonga ezimu ze tuli mu kwogerako mu DA si z'amateeka. Ensonga ezimu za kukkaanya ku kiki ekirina okukolebwa. Si buli kintu kyetaaga okukyusa amateeka oba okukola amateeka amapya. Naye n'okukkaanya ku bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa luba lugendo lulina okutambulibwa na byabufuzi. So si buli nsonga nti twagala amateeka gakyuke, nedda. Naye ekyokukkaanya nti kino tekikkirizibwa, kino kikkirizibwa. Ona bwe Kiwanda yogedde bulungi nti baateeka emikono ku kiwandiiko kye bayita commitment, peace pledge. Peace pledge etegeeza nti buli muntu yeewaddeyo okutambulira mu nkola ewa Bannayuganda emirembe. Ekimu ku bubenje obuyinza okubeera mu byobufuzi kwe kutiisa n'okuteekawo embeera etiisa abantu abagenda okwetaba mu kalulu. Kikulu nnyo okusayininga peace pledge, naye ereka ekibuuzo mu kkubo nti nkola ki oba framework ki egenda ogiteekesa mu nkola ng'omaze okuteekako omukono. So what is the framework for implementation? Kyova olabanga okuwogerezeganya kusina okusigana kugenda. Njala kugumya mwannyanaze nti obudde busobola okunkwata naye busobola kukwata ggwanga. Era zino sibikola byenkola nti mbikola kuganyirwamu nga wendi. Njala bikolebwe oba wendi oba siriiwo. Ekyokubiri siteekangawo ndabirwamu kwerabamu nga ntambuza ensonga zino. Ndowooza kikulu okutegeera engeri amateeka gye gakolebwamu era ga kika ki. Amateeka gakolebwa okujjulula paalamenti gasobola okukolebwa mu mitendera esatu. Paalamenti yokka era byesobola okukyusa nga bw'ojjukira bwe yakyusa egirimiti. Waliwo ebikolebwa paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu. Waliwo ebikolebwa paalamenti n'akalulu ak'ekikungu, referendum. Mu birowoozo byaffe bino byonna twabyawula bulungi. Tumanyi bulungi nti si buli kimu kigenda kukolebwa mu ngeri ya muggundu. Kitugezaako okukola nti ebirina okukolebwako bikolebweko. Kituufu nga omukulu oli bw'alambise waliwo bye tuyita low hanging fruits ebuddu. Ona bwe Kiwanda abikonyeeko. Ekimu ku byo tosobola kuŋŋamba nti okukola etteeka okukyusa mu tteeka ly'akakiiko ebyokulonda okugamba nti abasibe balonde ng'ekkomera ye polling station. Electoral Commission eweebwa obuyinza okufuna omu ku prisoners warders oba officers nga ye returning officer. Ogamba nti abantu abali ebweru balonde nga embassy polling station. Nga passport yo yekuwa omukisa ogenda okukola ki okulonda. Ewe Electoral Commission amaanyi okulonda omu ku ba foreign officers nga ye returning officer. Ekyo kyetaaga genda ku mwezi. So ensonga nyinyi nyengazi tusobola okutambulako era obudde obukola ku ekyo weebuli. Ekikulu kya byonna nti bwe twogerezeganya tufuna kye bayita goodwill, okuwulirizeganya n'okusawo bwa Sseruganda obugamba nti eno ensonga tugikoleko. Kitunoonya mu byonna kwe kumalawo ebyobufuzi ebyawattuuyo tewali abifunamu. Tufune ebyobufuzi ebitambula nga buli muntu amateeka gamukwata. Twali kubuusabuusa ebibiina by'obufuzi ye namuziga okutambulizibwa ebyobufuzi. Era ye ntabiro y'ebirowoozo bya Bannayuganda ab'enjawulo abetaba mu byobufuzi.
nera twerabira nti wano banna Uganda batalina kyabiina kyayafuzi mu bali kyonna abali awo bannampawengwa nenga bwe bucha akeera n'agamba nti nja kulonda gundi oba gundi naye balo biraga nti bayinza n'okubanga basukka ebitundu 4 bannayuganda batalina bibiina byabufuzi. So kikulu nnyo ffe abayina endowooza erimu kyekubiira naye nga twagala okuzimba eggwanga lyerimu okuwuliziganya olutabaalo lw'okukola ennongoseza mu mateeka nga bw'olambise bulungi twalutandika dda naye waliwo ebizibu bibiri. Waliwo obwannalukalala okuva mu balina obuyinza n'ababunoonya. Ekyokubiri bwe butamanya. Kati obutamanya bwebeegatta mu bwannalukalala bannayuganda babulijja baagala eggwanga litambula obulungi obaleka mu kusoberwa. Okuteesa kwe tubaddemu n'okugerezeganya nkutwala nga ntandikwa nnene kwe tuyinza okuzimbira ebirowoozo n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ne bannayuganda abalala abaagala okuwuliziganya tukkanye ku bigenda mu maaso. Nzikanya naawe era nzize nkyogera lunye nti ezimu ku nnongoseza ze twagala ziyinza obutabeerawo mulundi gumu naye tuzoogereko tukkanye ntituzeetaaga tukkanye ddiwe zinaabeerawo naye waliwo n'ennongosereza nga siza kugenda ku mwezi nga nyangu okuleeta kasita wabeera nga waliwo omutima ogwagala zikolebwe okunyweza n'okusiba demokrasiya yaffe n'okunyweza enkola egoberera amateeka. Ekisuubizo kyotuwadde ekyokwongera ebirowoozo bino tukyaniriza nnyo era tulindiridde mu bbanga etali ddene nti folamu gy'okulembera ejja kusobola okutuula eyongere kenenula naye nekisinga obukulu okwongera okuwa obudde naddala ebibiina by'obufuzi okutegera obuvunaanyizibwa bwabyo eri eggwanga ng'ojjewo okwesimbawo n'okuvuganya. Obuvunaanyizibwa bwa political parties busukka okuvuganya eri eggwanga. N'olwekyo njala kusaba nti bwe mba mukuŋŋaanye nga bwe twogedde twongere okwebuulirira ku nsonga zino enkulu 3 ze twogeddeko: reforms, transition ate ne national dialogue. Okubanga tuwuliziganya nga bannayuganda okunyiga ebiwundu bye tuvuddemu eby'ebyobufuzi ebyeffugabbi obuliisamaanyi mu byenfuna ku ttaka n'ebirala byetaagako okuwuliziganya nga bannayuganda okusobola okunyiga ebiwundu by'eggwanga lino. DA si paati ya foramu eno kuba si kibiina kya byabufuzi naye kirungi nti wansi wa DA waliwo era ebibiina ebiri mu foramu eno kijja kutwanguyiza empuliziganya. Ekyokugamba nti amaanyi tegala bino ebintu si byawo amaanyi naye ebyokutegeera nti waliwo ebitagenda bulungi sirowooza nti najjayo okutegeera kwaffe ng'omulembe nti ku mulundi guno era sisobola kukkaanya ng'eggwanga nga bannabyabufuzi ku bikkirizibwa okukolebwa n'ebitakkirizibwa naddala nga tukyanyiga ebiwundu ebyakalulu akaggwa nga wakyaliwo ne bannayuganda abayina ebisago ebyakalulu akaggwa ne betutamanyi oba gye bali oba tebaliyo. So njala kwebaza ate n'okusuubiza nti amatu maggule ekkubo lyaffe ddambulukufu mu kwogera ku nsonga zino kuba tuziriko nga tuzikkiririzaamu zizakiyita mu lujja. So webali nnyo.